Nimba kunyumirwa kale ekimpa ku mutima engeri gye nafunye omwana attu. Akayimba kaba kalina kubeera finale. Wafunye omulala. Kama yagira ekitiibwa kya Mukama. Kyabaawo n'oli omukyala omwakyangaananga ne muddamu. Kati wamuteera ddala. Tewali kyabaawo tukoparentinga bulungi. Bomanyi kyo bagwe nafunye omulala yeye. Ensonga lwaki ongambye mukoparentinga? Tukoparentinga bulungi. Andetera ku mwana ewaka nange ne ngende ewe ne mulaba omwana. She's very happy. Mukola mutya? Bayidayo bino ebyaffe bya kizungu. Nkola ya kizungu mutwalako out n'omwana naye nantwalako out n'omwana. It is very peaceful. It's good co-parenting. Mugenda kuddamu kwe. Because we matured. Ekyo kati ensonga twagibuuka. Waliwo ka video amaga kakasaturatinga ng'oli mu church ne tugamba. Ka video nze taate waffe. Nze taate waffe n'abasista abakulu abanyiri ku kamera. Sista batano. Akula gwe mpa omusajja omulala. Akula gogaba. Akula gwe ngaba so nga taata nalina okuleeta omwana tu muwaata omusajja. Then abantu kebalaba ne balowooza oba nze mpasiriza. Kimanya abantu balinze embaga yange. Ejja. Eddi. Oh. Muyinza obutasuuka ddeese mbaguno. Ndabe. Essaawa yonna. Wow, December, January, Feb. Kadi zatandise oyitingana. Mukazi atalina ssente bimusigula bingi nnyo. And era bagamba nti tosobola kupima royalty ya muntu ng'akyali mwavu. Omuntu omwavu abeera royo naye waafunamu ssente tukalaze zijja. Kati kirungi n'ofuna oli already aziyina ng'ali mu tukalazize. Naye ono atanazifuna. Ne muzifuna. Problem abasajja gye bakola esinga obungi. Abasajja bakeera ku makya. Asanze omukazi akwata Tecno. N'amugulira ate iPhone. Omukazi n'akwata adafuna likes 2. Bweyeteeka mu iPhone eya filter n'anyirira. N'atereza ebbina n'akyuka ati n'afuna likes 2. Ngadda ku market. Kati ate nga akubiitinga mu class abatandika omukwana. Baba ba class yo n'okusinga. Mulusi balina ne bakusinza. Kwegayidde musajja ali eyo mukyala muleke mu Tecno ye gy'omusanze nayo. Bubaka ki bw'owa mukyala wo omupya gwe wafunye finale? Agenda okweyagala. Amanye nti family gyazzeemu atambule nga wayagala atambuze embaliga. Njukira ffe edda family we yabeeranga engagga nga tugamba oyo w'embaliga yakulira mu luggya lugazi. Atambula ati. Emirembe gigenda mu malako emirembe.